Okay, butelefone batugamba nti Huntington Films baba bolekede kakati lekikyala bamugaye kwatamu obubo genda otwale eri sunda we bali oli ku baana babandi kyo kyokusoma mbobasobeza grades ne bakuyirawo omubiri leka apana teekayo kanno obulamu buno bangi mu universities omubabo sanga balekikyala munange munnaye beefunira ebiyidde anti aga nti oyagala okuyita lekikya yange esya gwegira bugizi wali ku Vatican gwolabe munenga agira ati ngaakwatamu bibye somesa agendeke walala ajjukira emizeeme mugigoberera agandi munnaye waliwo naawe byosaasira oli aleeta omuzabbibu n'ogamba Mukama Katonda ekibala nga kyakuze nga kirabika bulungi nnyo agaliane maama office nno kano kabadde kankolera kati akasubiddwa gwerabayo mutuufu ddala owaayi Yes? nji Who are you? gwani Monica, but that's not the point. You've nze Monica been kidnapped. naye ekyo si kyekikulu wabula mukwano gwo muwambe Right? Johnny home. Look, I'm not a comedian. namulese waka I'm not time if you wait. siri mu Nakatemba wano nti ndi mukwemola Stop asking me stupid questions. tombuuza bya kisiru If you want to save your oba oyagala omutaasa ngoberera linda We can't just go there. tetusobola kugendayo Maybe we should inform the police if it's tubulire poliisi oba don't trust me, call her. tonneesize kale mukubire munno okwakasooso okolabe aga nti namulese waka kala tongamba nti bamuwambye sibikakasa it's off. teyitamu It has been turned off. Are you coming with me or not? bagijjeeko lwakuba muwambe ojja oba tojja Someone might pass by naye omuntu bw'ayita wali and then she causes us trouble. n'abeera nga tuleetera ebizibu tunaakola tutya What should we do now? kale badde yagala tukole tutya Hago, tumute I know she has learned a lesson. kyemmanya alabika ayize essomo tumute nga sinnamukuba kimala nenaawo How about we kill her instead? No, I know Jane did get back to Kevin. Julie might do the same. kakati amugamba olaba gwe basooka okukuba teyaddira Kevin Yes. ne Julie naye bw'ajja okuba tajja kumuddira ndi kale gira tugende tulabe mbwe yasooka okukikola teyaddira musajja n'amanya nti ono aliko emiggo kakali mbwe balina okukwata ekkubo Oh my God, Julie! pannange Julie abadde alowooza nti byakusaka kati kumbe Monica bw'abulira ono Daisy Please, nti munnowo bamuwambye n'amuleeta gye bamuwambidde kubanga mukazi wattu yagambye nze asijja kusobola kubeera mu bintu bino Julie, please talk to me. I'm here. kakali bambi agenda okugira ati nga munnaali bubi gweva mukaaba gira tumugje wano mbeera gyalimu etiisa I'm here. munnange enzuuno kubanga munne era nga yeetaaga okumuyamba naye baaba omuyayi yamusala panki kali bano bagenda okujja She's gone. ennyumba nkalu bannange taliimu It is impossible by us. tekisoboka nga namusibye ne myumyula Someone might have come and rescued. walina okuba wazze n'amuyamba ani oyo olowooza si Monica oyo Let's go. tugende oyo alina kubeera Monica obedda ngamba sisaasira kati Monica maama yuno eno omwana yakwata ekkubo n'ava ewaka n'agenda I think I've taken this religion too far. nekirabika eddiini eno ngikkiririzaamu nnyo Look at me now. wabula lengera bwendi I don't even have someone to help me. sirina na muntu annyamba ewaka kyokka Katonda musaba Pushing home my daughter. enkya n'eggulu omwana wange nemwegobera ewaka Anything. mukazi wattu agamba oba ne Katonda alabika tali nange So at least Julie would have been here. kubanga Julie abeera To bbaawo me anything I want. yandibadde akirisi abeerako kyannyambako mu mbeera yonna I'm all alone. wabula kati ndi nzekka n'omusajja yamuleka ewaka n'agenda ng'abuuza nti oli mutamiivu naye agamba nti sha Back. Mukama lwaki bwe mbanga mmusaba nnyo bwe nti abeera atya nga tampulira nasigala nzekka I need her back. njagala omwana ngadde omwami nno gyali alaba na TV tayagala kumanya birala tomubuulira ani akuba ate ono ali eno awuuta kajuusike ku TV lindako alo I need to see my daughter. njagala kulaba mwana wange Last time I checked, she was staying with you. gwe nasembayo otegeera ng'alina Hey Sam, saamuva mubiri stay with you. yajja mbu azze kubeera naawe eyo A week ago. wiiki eyise What? leka naawe
Are you serious? Okakasa. Wiki namba yafo yodambo aze kubera nange ngosirabanga nakonze wano yadde akateeteeyi. Calling her? Wamukubiddeko? You are not serious. Toli serious. Grover. Kanzije. Omwana yafadde wo wiki namba ino tatuukanga mbw ate mbw'ojagala kujja wange mulaba. Kumbe mukazi wattu tabbu yagwadda era bwe tuwogerera kati ali mu ddwaliro. Kati ono kyava alabanga essimu maama akuba. Essimu y'ono yagizizzaako. Hello? Hello? No, I'm not her. Nasi yenze ye. I'm her friend Daisy. Ni mukwano gwe Daisy. Daisy? Ki ekiriwo? Tuli mulago. Julie. Julie. Julie's in the hospital. Ali mulago. Hospital. Eriawa. Mulago wawa. Owe Kongo. There. Obo wa. Help me stay with her. Beera naye. Kanzije. Songa ate ne bano bali ku bunkenke. Beebuuza omuntu yakuttewa. Ani yamufulumizza? Nyabula. Njagala kutegeza kiba kimu kyokka Hannington Films YouTube channel kojja okusinkana byonna ebyakabi by'omulembe ebisinga ne wano nateera anti tuba tukuteerayo gwayagala okubeera nti onyumirwako nyongera okujjukira gwayagala okutwegattako okubeera omuzannyi naffe buterevu osobola okujja wali nateera kyebando nansana oba tukubira ku 074 778 774 ng'olina ekitono kyongera mu butuufu oyagala okubeera omuzannyi ddala n'okubeera superstar ono ali mu kutibasibamu sijja kusobola kubeera na muntu ng'atirimbula abantu n'akwatakwatamu obusente bwe bwonna bwe buli awo omugezi oyita manju mikwano kika ki gino gy'onyinza okwesibako kati yeesolozeza yenna eno essimu sooka olindeko. Yes, Hector. What? Bwalabiriza wanje. So, you're now renting? Kati opangisa. Great. You know what? Omanyi nno. Is it okay if I come stay with you at your for a while? Bwe nzija njira mbeerako naawe katono awo. Akubira munne eno walabika wakalubyemu. N'aganjagala nzije mbeereko eyo katono. Kaakati nno ono yategedde nti waliwo jaddusizza omusibe we kyava mulumba ewube. Njagala kulaba Monica Vwayo. N'agenda atuukira eno. Kaikwese wakana akawala nze nakafuula ne kanyirirako kajja tekalabikako kaakati ate kali wano. Ye kali wanga sikalaba ngalaba tekaliimu kaataddeyo dda. Kumbe asoose kwekwekako mu kabada maama nnyabo Mukama Katonda wa abadde awedde. Kyokka bannange n'olabira ddala nga tobitegeera kyava ayingira eggaali okudda mu ddwaliro. God, why? Maama atuuse. Why my daughter? Mukama lwaki muwala wange yali bw'ati? Yeebuuza. To raise my daughter in your path. Omanyi tolabanga nnaku nga gwasinga okubeera omusabye ennyo naye n'ebizibu nga tebikuggwako bw'otakafuwala Mukama yaba akusaasidde. What are you doing? Gw'oyagala ki wano? You are the reason why our daughter is suffering. Gw'oviirako omwana waffe okubonaabona. She's our daughter. Mwana waffe. After all, Omwami yalabika nno mutamiifu bya ddala. Wulira ansa gy'atandise nayo. Abigail. It's not time to judge me now. Sikaddeko akunsalira mu ssango. I can't believe you came in here smelling. I Nza kkiriza nsoze owunyanga na kirabo. directed you where we are. Labayo yaani akulagiridde we tuli. He called on Julie's phone. Anti yakubyeko ku ssimu ya Julie. No, what's going on with our daughter? Nga nnyina okumanya ekiri ku mwana waffe. Fuluma oti. Yeah, my daughter. Saagala okumusemberere. I'm leaving. Ate neŋŋaanira wano nze sya. Omponyeza n'ez'okuwa eddwaliro nze ŋŋenze. Oli agayireka nsigalemu ezinaanywa walagi w'ekyeggulu. Amugobye bugobi. Obusungu nga bumutta. Kono omwami nti leka nze nange ŋŋenze. Wabula mukazi wattu. Mukubeera nti yayisiddwa bubi. Kali agenda okudda engulu oluvannyuma lw'akaseera. Maama ng'ali wano. Oh my God, thank God you are. Mukama yeebale nti ozze engulu munnange. Please,
bambi Forgive Dad. tata musonyiwe abawulidde naye baba bamukompodde Relax. kakkana bamukompodde Ever since he left us, kakati he's not a bad person. nagana nkubadde yatulekabo naye si muntu mubi Understand him. badde njagala omutegeere It's okay. tofaayo We will try. tujja kugezaako Save your energy. owulira sevinga amaanyi go I'm sorry I've been lying to you naga nti ononsonyiwa okubeera nti mbadde nga akulimbalimba and lost. mbadde nga eyabula God will pay those thugs who did this to you. tofaayo mukama ajja sasulira abo bonna abakukoze kino Things I did behind your back. nange okubeerawo munne nga nkola by'otamanyi badde nsaba nange onsonyiwe I forgive you, my child. nkusonyiye mwana wange naga nti kale buterevu campus scandal kakali buterevu omukulu n'asooka n'abeera nga kazingiddeko wano era nga bwe tujja okukajja okubeera nga tweyongereyo nagambye nti obutundu bukyaliwo era nga tujja kuba tutandikirawo buterevu negamba nti nambwayo benita nga Julie so nga ate katumba nava Rachel buterevu nnyo namuli Lydia nga nnyina wa Julie nateera bwobala nga buterevu nate mbadde vijje sameda mu video kitanga nze badde nkute tusinkane mukana bakadiridde ate nate yaman